Tubaniriza ku YouTube channel yaffe Elisa Nicholas Sekitende. Emabega kawo twabalagako omusumba omujja omulabirizi akulira enzikiriza y'abalokole atwala ebbendobendo ly'e Masaka, Pastor Joseph Tumwebaze ng'atuuzibwa. Olwaleero tumukuleetedde ng'agenze mu bitundu eby'Erakai kijazaalwa gye bamwaniririza ng'omuzira oba nga Yesu bwe bamwaniriza nga bamwaliridde amatabi g'emiti n'engoye bwe yali ayingira ekibuga Jerusalemu. Katumukulageko wano era onyumirwe n'ebigambo by'amagezi bye yagambye abakkiriza. Mwebale kutugoberera. yasokera kuguli gonyini ngo bamugana akabanza ruguru ya gonyino bwamusubire abantu tuyine ekizibu ky'obutagoberera amateeka ge batuwa. Abantu tuyine ekizibu ky'obutakuratira biragiro byatwa. Bw'otokigezeeko waka mwabalina amaka abampuliriza n'abandaba ne bendi nabo wano. Ekyo tugezeho mu maka gawe aho oli. Ogamba bamaka ogambira omuka yawe nti emmere bw'esukanga ssaawa 7 ez'emisana ebyokulya byalenga ssaawa 7 z'omuihango ejja kuba efubisa expired mu maka gange nekuba yahoho mu maka ganje. Omukazi agenda agezaako nnyo, omukazi n'akufayo munonga emmere agireeta ssaawa 9 zennyini, ebyokulya bireeta ssaawa 9 zennyini nga kyokoze kiringa ekigamba nti mbeerezaamu okole kiri kyennyini. Ekiwakola kyennyini kiringa kiwamugira kugumizamu okole kiwanokola. Omega bategeera kyeŋŋamba nebagamba bakumanya ekingamba. Bw'oba oyagala ekintu kikolebwe tokyogera. Yobaana nabo ekintu kikolwa takigamba. Naddala wano mu baddugavu na munonga omupiira kusu. Banka etambula mu bantu ng'ewala sente. Banka neerabalabo mu bantu erikola sente. Aga nti esente bw'ozisusaamu wiiki 2 erikuti ate sente wazirenzamu esaano 2 tugenda kukuba penalty. Tuza kukuteera penalty. Omuntu n'aweza wiiki 2 banka z'emubanja. Omuntu asisa 2 ezibanga eri ku mbanja. N'ajjukira nga wiiki 2 ziweddeko. Ajjukira wiiki 2 ziwirewo. Okunoonya sente za sentinary. Kuza kulonda sente za banka. Bwe bigaana nga yeeyongerayo. Kubikwanga yeyongerayo. Ngambira muno mugambe nti gobereranga amateeka. Ngambira mutayi wawe tukulatire biragiro. omwana gogamba nti toddamu kutuuka leeti
maana okujezo takalika kuchererwa yagenda okutuuka leeti n'enkya wakuza kuchererwa kyakale. era omuntu takwewolangako sente n'omugamba nti bw'otaziza sijja kuddamu kuwandala. Omuntu atalikola sente okamugira nti kola bule kusigalula tagenda ziza maama tarasigalule tayinza ziza takazireeta. naye bw'obadde n'ogamba nti sente genda ozikozese nja kulaba ng'okomyawo oyo azikomyawo mangu. obubagira nti sente nokozikozesa nza kule nozigalula. omwoyo gw'obutawulira gwatandikira ku Adamu. omwoyo gw'obutawulira gukatandikira Adamu. tugusindikira faya mu kanisa butawulira obutawulira. abanyankole bayambalanga ebintu nga biwanvu. kuno yanyankole bakawazala ebintu biyingwa. era ne babagamba nti omukyalo omunyankole omuhima oba omunyarwanda ayambala ebintu nga tebirimu lwa minimini. bamugira ng'omukyala w'omunyankole bwena takuzala ebintu birimu lwa mini. naye bwe bakiwulira konga kuba kiwulidde n'ebitambi bye balina kati n'ebitambo ebirina hati abanyankole babisala wansi. abanyankole bakabicolekerera hansi. balina bagamba nti pasito oli mutuufu. kubanga bakugira mu pasito kise agala abantu bampagira babikomola bakabicolekerera obanga batugaana kuba ne batuzibire kati katubisale hati katubicolekerere tubalage nti singa tebabyogera twandibikoze olwokuba nti babisala. babisala mu krisimasi ya leero mu krisimasi y'eizooba njagala kusindika meseje ery'ekkanisa ngenda kuweereza meseje akanisa nti ebyalema Adamu byonna nga byalemera Adamu byonna yensonga lwaki Yesu yazaalibwa. yensonga bweki Yesu yaziibwe. akomyewo enkolagana y'ekkanisa ne Katonda. enkolagana y'omuntu n'ahanga. mu biseera bya Adamu bagamba obwire bwa Adamu bakagira omuntu bw'akugyamu eriiso ng'omuntu yakuyama eriiso naye bajja mugyamu eriiso. nabo balyamuyamu eriiso. bw'anaakutisa ekitala kale akwitisa eddala naye bajja mumutisa kitala. nawe baza kumwisa ddala. naye krisimasi ya leero Yesu agamba oba krisimasi y'erizooba Yesu n'agira n'abaakukola obubi bonna n'abakukozera ku byonna basonyiyire mu krisimasi basaasirwe mu krisimasi. kubanga kye bakola tebakitegeera. kibakola tebakikimanyamu. ebyamenyeka mu ndagaano ya Adamu ebyahenzerwa mu ndagaano ya Adamu Yesu yajja akole okulongoosa. Yesu akiyija ngu ashemeze. era olwaleero Yesu alongoosa kanisa ye. Erizooba Yesu alyo- eginja atunde paani wali You wait for someone to come from very far your area to come and sell pan to you. genda otandikewo pancake business. Go and start up a pancake business. ojjowa obujulizi mu kyakyo bagambe nti abooluganda And tomorrow you will come to the church and testify that brother rings. natandise pancake business naye buli agiryako agenda kufuna omukisa. buli agiryako paani zino ziwooma zigaba n'amagezi. ogenda kukuŋŋaanya sente wano ku apostles zikulemere nawo. Come and advertise in the church that I started up a pancake business. People will buy those pancakes and then you will celebrate. namberako nti aleluya okutegeera kye ŋŋamba. You say hallelujah. The origin is